Ngebula olunaku lumu lwokka ttiimu y'eggwanga ey'abakyala ey'abali wansi w'emyaka 17 okuttunka ne Ethiopia mu mpaka z'okusunsulamu abagenda okwetaba mu mpaka za FIFA Under-17 Women World Cup ezigenda okuzannyibwa mu ggwanga lya India omwaka guno. Ttiimu zombi zikoze okutendekebwa okusembayo olwaleero. Uganda egenda kuttunka ne Ethiopia olunaku olw'enkya ku kisaawe ki Ttiimu Stadium e Lugogo ng'omupiira gwa kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Omutendesi wa Uganda Ayub Khalifa agamba nti abazannyi bali mu mbeera nnungi ng'enkambi gye baakuba enjeru ebayambyeko nnyo. Ekisooka tugezezzaako nnyo ne bakochi bangula nga tukola ku bwongo bwabwe, psychological part of it. Kikisinga obulungi ne bw'obeera physical otya naye ng'obwongo buganye will not deliver. So mainly we are looking at how we can prepare them psychologically so that we get tomorrow's win. Ono ayongeddeko nti ekigendererwa kyabwe mu mpaka zino kyakuyitawo kuzannya mu mpaka z'ensi yonna era mumativu nti abazannyi be bakutuusa Uganda ku kino. Twaga tuwangula omupiira ne ggoolo nga nnyingiko nti guno omupiira teguli mupiira gumu gwokka, muzannya leero mulina okuddamu ne muddingana nga wayiseewo ennaku nti bwe tufuna ggoolo nga nnyingiko kijja kuba kitwanguyira bwe tuba tugenze mu Ethiopia okuba nga tuzannya omupiira omulungi. Luno lwe lugenda okubeera oluzannyo olusooka wakati wa ttiimu zino nga zaakuddingana mu bbanga lya ssabbiiti 2 mu kibuga Addis Ababa. Mayinambalirwa BBS Telefina ageesigika.